Ngenda kusaba Dr. Honorable Lulume Bayiga abadde mukwano nnyo gwa Namirembe ate era mukwano gwa ffenna omwami oyo ajje atuwa obubaka bwe mu budde butono nnyo era mu mbeera y'emu nja mmusaba yajja okutuyitira Oweekitiibwa Katikkiro yawummula naye atuwa obubaka. Tulina obubaka obuvudde ewa Dr. Waswaziri Twawula, former mayor of Kampala, era nabo butuuse nga nabo bwakusaasira. Katufune obubaka okuva ewa Dr. Lulume Bayiga. Abooluganda omukama mulungi ekiseera kyonna. Ssebo Katikkiro eyawummula Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere, abazadde ba Angela ku njuyi zombi, naddala muganda wange Kiwanuka Nsereko Lawrence, nina ennyiike mu mutima nga nkungubagira omwana ono Johnson gwayise mukwano gwange naye gwe mpita muwala wange. Johnson, ekyo kicorrecting, this is my daughter. Emyaka ndooza giweze 30 bukyanva ku university e Makerere, ne bwe twali eyo bannaffe nga bakola constitution nga tukyali bavubuka, twasalawo okukola ekikunsu kya UID okuwakanya kye twalaba nti bugenda kubeera bukulembeze bwakagenderere era nga bwalina ekigendererwa ekyokwezza buli bugagga bonna obw'ensi eno n'okusigala mu ggwanga ng'abakulembeze. Kale nno twasalawo okufuna abantu be twalowooza nti bagezi ate nga emitima gyabwe migumu nga basobola okwewaayo olwa Uganda. Bwetutyo bwe twatandika era emyaka gyagenda giddiriŋŋana mu universities ezitali zimu nga tugenda ne tulondobayo abaana abo abalina emitima egyo, qualities ezo ez'okulwanirira ensi yaffe. Bwe tugenze nga tukula akati ne tukakwasa bato baffe ne babeera nga be bagenda mu maaso n'okulondoba abaana abo, ne tusigalawo nga bakadde baabwe ababawa kye tuyita mentorship mu ngeri ki gye basobola okukwata ensonga z'eggwanga nga bavumu era nga bamanya kye balwanirira n'okulemerako. Ekyamazima oluusi tetumanya na bazadde b'abaana bano, naye kati sitatubasanga oluvannyuma tubasisinkana nga bagenze mu graduation gye batuyita n'emikolo egibakwatako. Bwe batyo bwe bantuusaako omwana ono Namirembe Angela, ate oluvannyuma gwe namanya nti muzadde we ye Lawrence Kiwanuka Ssemagulu, gwe mmanyi obulungi, omusajja wa Democratic Party eyalwana entalo z'ebyobufuzi ng'akyali muvubuka muto, n'agenda mu exile okutuuka olunaku olwaleero, naye n'asigala ng'avujjirira si famire ye yokka wabula alina families mu Uganda zavujjirira okusobola okulaba ng'ayola emiti emito abaana basobole okufuna okusoma, babangulwe, bamanye n'ebyobufuzi n'ensonga ez'ebyobufuzi ez'essimba kwe basobola okunywerera. N'omwana we bw'atyo bwe yamuwonga mu byobufuzi mu Democratic Party mu UID. Ndabye bannaffe aba NOWEP, aba NUP yawangaalirako oyo n'amala n'adda ku kibiina kye ekyensibo kya Democratic Party. Mwembadde ebbanga lyange lyonna erisinga obungi kye nayabulira nga Mao afunye obufumbo mu NRM. Naye mwanyinaze Edith Byanyima yasigalayo ng'anywezezza abaana bano era yeeyama okulwana okusobola okusuuza
abatamanya ngamba ekibiina ky'abajjajjaffe okutuuka lwe kiridda mu mikono emituufu ndowooza nange eno mu PFF mwe tulikolaganira nabo naye ng'embeera eyo eyatutuusa mu bwamulekwa yatutuusibwako mukulu Nobert Mao naye twawula ne bannaffe be tuwangadde nabo. N'olwekyo sibadde mu kibiina kyekimu ne Angela, ndi mu Freedom Party ekulemberwa Elias Lukwago Omuloodi abadde wano, naye tubadde tusigala nga tuli kimu ne kitaawe n'abooluganda bonna nabana abaana be tuzze tuyola. Tusaaliddwa nnyo okuviibwako omwana ono abadde promising leader mu famire ne mu Uganda yonna, tusaaliddwa nnyo. Naye nga sirema kubeebaza bataayi bange bakungubazi bannange ddala w'ekitiibwa Mulwanya Mulise Mogere webale kubeerawo. Okubeerawo okwo n'abantu bonna bonna abakungubaza abazze n'ekiseera kye muwaddeyo n'ekereziya kyekikubagizo eri famire ku njuyi zombi nti omwana ono tabadde wammwe mwekka, abadde waffe ffenna era abadde wa Uganda yonna. Omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'ekiwummula eky'emirembe, ayi Mukama muwe ekiwummula ekitaggwaawo. Angela awummule emirembe, kantwale obuvunaanyizibwa bwe bampadde okukoowoola Katikkiro eyawummula Joseph Mulwanya Mulise Mwogere ajje atuuseko obubaka.